n'abantu abasinze okutukolera mu kintu kino mubakubire kwengalo. Abasaga bano baleese ensonga daife okuwulirika e Kampala. Ebbaluwa dalinda likali kutuuka wa minisita nga ye minisita mwidire lyalibona mawulire ali kwebuuza kabiri ki nikwenda okubagemya ebbaluwa eno officially okuva ewa minisita owa trade industry and cooperatives nga teri kubinga factory okuva mu Namayingo factory eriga abago twakoba nti katwireyo mu offices detwatwalamu ebiwandiiko byaife. Twasookera mu office eya Right Honorable Rebecca Alitwala Kadaga. Baranga anka aliko wa report eya mama oyo ndikusaba tumukubire ku mubwala. Twatuuka mu office eya mama yageme isimuliye yakubira Minister owa Trade Honorable Mwebesa. Yamukobera ebigambo bitonotono aya ate yamukobera nti ebbaluwa ndi kugenda ku desiki yange ng'olunaku lukaali kuwa. Ife ekiwandiiko kyaffe kye twali tuwandiise nga tuli kutwalira minisita twajanga okutuuka nga yawandiise ire ebbaluwa ng'eri redi. Beho bange njira kyaya muhola siina njira kyaya muhola siina akefwe hebusoga abalanga Alitwala Rebecca Kadaga mulekere sengesa ayenga akali kusoma ebbaluwa ndikwenda okuba wa ripooti eyindi era musanukire irala nti wendogerera Inspector General owa Police yatutoyire ku kamukama. Era amawulire gava kufuluma olwaleero nti bamutayire ku katebe. Sawa yona yona DPC omuyaka aripoting ena Namayingo. Era niza n'okubakobera district gyali kuvaamu okwidde Namayingo ayinza okuripotinga anytime. Eya minisita yagiwandika olw'okutaano ngena kwedde omwezi 5 omwezi ogw'omusanvu mwaka 2024 ng'awandiikira Director owa CN Sugar Limited ndakugisoma mu lufutifuti tumale tutafute ng'akoba ati clarification on the mandatory requirement of setting up nucleus estate for sugar mill. Nti ndikutaaku ku ekitangaala ku nsonga ey'ebintu ebyetaagibwa okutaawo factory. Reference is made to a petition from Namayingo district leadership nti nga ndikulondola a petition obo petition mu lusogo badiki okwemulugunya okuva eri obukulembeze bwa district ya Namayingo and the no objection letter issued to you on 9th November 2022 nti n'ebbaluwa gye nabawa omwaka 2022 with the condition that you establish a nucleus estate of at least 500 hectares before erecting a mill. Ngantayireko nti musooke musimbe ebikaado hekiteya 500 Memutewo factory. Further reference is made to the letter dated 17th June 2024. Nti ndikwongera okubayizaayo ku bbaluwa eyena kwedde omwezi 17 ogw'omukaaga mwaka 2024 informing you that the initially issued certificate of no objection is to set up a sugar mill at Kifuyo village Buyinja sub-county is revoked. Yenabakobera nti ebbaluwa gye nabawa nti Mutewo factory ekifuyo mu Buyinja nti ngisazizaamu. The revocation of the no objection certificate was due to the fact that the joint verification team which visited you on 13th May 2024 established that CN Sugar Limited had planted only 300 acres in brackets 121 hectares
of sugarcane, which is 24% of the required acreage of 500 hectares nucleus estate. Ebbaluwa eno gye nawandiika nga ndi kusazaamu yasinziira ku lugendo olwaliwo olwa ttiimu eyava e Kampala eyayida okukakasa ng'ennaku edda omwezi 13 ogwokutaano omwaka guno nti kituufu mwasimba ebikaado, nti baayagaana nti mwali n'ebikaado eka 300 oba hekiteya 120 kyaba nga kiteekinga 24 ku 100 ku kifo ekyali kyetaagisa okuba nga musimbye ebikaado. The purpose of this letter therefore is twofold. Nti ekigendero eky'ebbaluwa eno buti kya mirundi ebiri. Ekisooka, clarify that my communication was only stopping activities towards erecting the sugar mill. Nti nze ebbaluwa yange yali ali kubeemerezaamu obutataawo factory, obutataawo ekyuma. However, activities towards development of sugarcane nucleus estate are allowed to continue. Ayenga ebigemagana ku kusimba ebikaado ekyo ekintu nzira kunakyo obuzibu. 2. To encourage you to establish the nucleus estate to supply at least 50% of the sugarcane requirements for the sugar mill. N'okubongeramu amaani nti mujje mu maiso musimbe ebikaado mutuuse ku wakiri 50 ku 100 ebijja okubayamba mu factory yaimwe eyo. Mutayirayo buti mwaja mu ndoolo tukalwana ki era bwe muwuliranga kwefirimbi eyindi nti nga musitukiramu okuwumuza ebikola nga factory etandise okutokotawo awo nga tutandika okwemba olwemba nti mbawo yikwenyeranga mbawo yikwenyeranga mbawo. Leero minisita yakoba nti CN Sugar ajemereiziza leero nakobye nti tujje mu maiso n'okulima era yawagira tugaziya ennimiro ddayifwe. Eyo ti achievement. Omusoga akoba nti agali walala waliwo agandi ko tigenda kulumira walala benda kasongoke kati era galuma miisi bana nenda kusaba tuteemu amaani tuli walala. Ekintu ekya Busoga fwena wano tuli mu Busoga tituyida kubaawo tulema okulwanirira n'amayingo yaife kuba fwena tuli mu Busoga sub-region era bw'oba oli kulingiza ku mu Busoga n'amayingo nindala kwedo edikaali wansi tuzira ku factory wayire endala era twabakobera nti tuyida kulwana mpaka CN Sugar ebeewo abaana baife bafuna emirimu. Ndowooza n'ensonga etuleese okuba bw'amawulire ago amalungi tituliwo ku lwaimwe era mwalonda abakulembeze ababenda era fwena tubenda n'okwebaza abakulembeze aba LC1 across this constituency abataako emikono nimwe amaani gaifwe. Mbayina wano nga ndi kuwulira kyamaanisanya timwidi nti kyamaanisanya ofisi yeba ku district era bwava wano andagaana wale ku national memale twagemagana kati abakobera nti yakola yenkanaani n'ensonga lwaki tuli wano n'olwekyo mubaine tiimu yaife eyenda ekulangula mumaze okugibona kola ne CN Sugar. Olunaku lwaleero ndi musanyufu kijukira twasembayo okwogera nammwe nga tulina ekiwandiiko okuva mu minisitule ekiraga nti minisita yali agiyewo bbaluwa yali atuwadde aba CN Sugar okuzimba factory ekisuuyo ensango. Olwaleero twagenza olina kusomesa abadde nga 5 minisita n'addamu n'awandika ebbaluwa endala nga atulaga nti bbaluwa gye yatuwa luli yali tetugyeeko license naye yali alaga nti atuyimiriza kuteekawo kyuma nga tetunaba kutuukiriza bisanyizo ebyokusimba ebikajjo hectares 5 naye nga bwe mumanyeze ebbaluwa tuze tuzifuna bwe zityo zikontradictinga naye ndi musanyufu nti olwaleero ate yakkiza n'agamba
tugende mu maaso ne progress y'okusimba ebikajjo ebimala okusobola okuyimirizawo factory. So ekyo kirungi nnyo bw'abanga minisita yakoze eki yasazeewo bwe batyo. Era tukimanyi nti ye lwakuba tannajja ku grounds, kye njagala okubiza Mr. Francis Mwebasi ajja ku ground alabe ebikajjo. Bw'anajja bino byonna bijja kuggwawo. Twewale zino kenene z'abantu biki n'ebirala, ajja ku ground alabe ebikajjo bye tuli nabyo. Bw'anajja ewaswasa ajja kuggwawo kubanga luli nzijukira the joint verification team yakoma ku site wokka. Bwe twabagamba tubatwale balambule other areas bagamba bakooye bajja kudda olunaku olulala. Era ne ripooti omu kubava mu Ministry of Trade and Industry Mr. Kiza gye yali akompanyisa yali alaga nti balimenti okomawo tubatwale mu firu kye batannakola until now. Baba nkwegayirire baba nakuba n'essimu lyo ate nga wakoba oti tutusobola okubanga amasimu ge kyenda mwene yakukubira sindikanga message aye mu ngeri y'entaasoma tusobola kusindika message tova obona natomeranga butomera esimu lyo pulezidenti wabula nsoni nga aye lwali tulowooza nti otoyire n'amayingo oba weere factory oba weere moja ganswa aye ndira okutegeera ngo watuwanswa ddeere ne tuli kulya bamma ndi musanyufu Yoweri Kaguta Museveni